okuyege beziba zikyakubira endoolu ogwanidde okwebaza Katonda. Twebayojja ate ku mulundi guno nina kyempulidde, nina kyenzize ntunuulira, nina kyengenze ndaba. Okuwumula, okunyuka, kankuyite kunyuka. Emyaka mbalira kuffe ebbanga abakola mu office oba government offices. Sinti abate kyebakwatako naye ng'ate mu ngeri emu oba endala era nabo kyebakwatako kuba emyaka bwe kigenda gitambula olina okuwummula. Lwaki ndeese mu bakola mu gavumenti nti emyaka luli emyaka bwe giwera 5 mu 5 6 owummuzibwa ku mulimu. Ekibuuzo ne kijja oba ekintu kye tuyiseemu oba kye tulabye bannaffe ekibatuuseeko oba kye balimu kati oba kye bagenda okuyingira mu kyekiriwa. Obadde okeera ku office, obadde okeera ku mulimu ng'essaawa 12 ssaawa emu ekusanga otuuse ku mulimu. Kakituuka ekiseera ng'onnyuse tokyakola. Essaawa ziri z'obadde onnyukirako obwongo buyinza obukitambuddeyo emyaka 3, 4, 5 bbanga lyonna bwe kiba kituuse bwe kiri. Tegeeza obwongo bwa bwe kimanyidde. Abasinga tusinga kwetegekera nga tuweerera abaana bali tujjanjaba. Naye ate kye tugenze tulaba nti abamu ku bantu abamu ensimbi ze balina zibamala okujjanjaba. Naye waliwo ekiriwo ekitera okuleeta oba kye tutataddeko nnyo maaso kye bayita ekiwuubaalo ng'onnyuse. Ekiwuubaalo omuntu abadde amanyidde okutuuka ku ofiisi obudde obwo n'onnyuka kati otuula waka. Sente ozirina otuukira okunnyuka okuva ku myaka 5 egyo emyaka 5 mu 5 6 mu 5 nga n'abaana tebaliiwa waka. Abamu basaba n'abazzukulu ne batabaweebwa oba oluusi babalina. Naye obudde bwe bawa abazzukulu ne bw'oba ne mukyala otuuka nga ekiwuubaalo kiyingiddewo. Nze no nanditeesezza bwe nti twanditandise okukirowoozaako nga kyansonga. Si nti bulijjo tebakirowoozaako, kirowoozebwako. Kati nno katugambe obadde maneja onokkiriza okutabagana ne banno singa embeera eyo ogituuseemu. Jjukira obadde ku katugambe office za waggulu wa minisita oba ki obadde olagira. Abamu tebeemanyiza na ku socializinga n'abantu balala. Kinaasoboka. Kintu nno kisoomooza kyakulowoozaako. Ate ekintu ekyokubiri kye njagala okwogerako mu nsonga eno baba n'okumanya, baba n'okutegeera mu bintu bwe badde bitambula. Kampe ekyokulabirako maama wange. Maama yali muzaalisa. Naye nina bye nalaba nga tunyumya naye ne bye nalaba ng'akola. Maama mukyala muwanga Microth. Example emu w'ekyokulabirako kye ngenda okuwa. Maama yazaalisa okumala ebbanga. Era n'afuna kuba yali yabisoma yayigirizibwa e Mengo Hospital. Kati waliwo omukyala omu eyajja nga omwana yali oba yeekiise kanga bamukuyita kwekiika. Bwe yamukwatako bw'atamuga kale namugamba kubira essimu balo ajja kukime akutwale mu ddwaliro. Nagamba sinaba kutuuka mukadde. Namugamba kuba essimu. Kyala n'akuba essimu namugamba jangu ntwale mu ddwaliro. Bwe yamala okumanya maama nti akuba essimu omwami ajja. Oba olubuto yalukwatako atya simanyi, omwana n'akyuka n'adda mu position. Essaawa eyo ebisa byamulumirawo bubi nnyo. Omwami n'atuuka n'amutwala mu ddwaliro yazaalirawo. Mbuuza maama nti naye kino
ky'omanyi okumanya kuno experience eno gy'olina olina bw'ogipasinze oba olina bw'ogiwadde bali abaana abaddako ab'emyaka egiddako n'agamba tebaagala okuyiga kwe kumanya n'okutegeera kuli kwe njogeddeko nti okugabana ekyo kye njagadde okwogerako nammwe nga Trevor Yugi kama mulungi.